Tukwaniriza nate ku mukutu gwaffe ogwatusomera ennaalu nga twolekedde entandikwa y'enkomerero y'olugero olwa Guluma Yaguzza. Ku muko ogw'okuminabiri twaleka Ziwambaza ayolekedde ku ssomero lya Kagirikacha College ayongere okunoonyereza ku butemu bwa Ngalonsa. Omuko oguddako gugamba nti ku ssomero lya Kagirikacha era gugenda bwe guti. N'embooge teyabuguma nga Ziwambaza yatuuse dda ku kyondo Kagirikacha College. Loole teyagiyingiza mu mbuga ya ssomero wabula yagisimba bweru awo ku ddyango eriyingira mu lukomera olwetoolodde essomero. Yakebera ku ssaawa ye ey'oku mukono zaali ssaawa 2 ez'ekiro. Essomero lyali siriikirivu ng'eritaliimu bayizi. Lyali limulisiddwa bulungi n'ettaala z'amasannyalaze. Ziwambaza yabuuka mu loole n'atambula ng'adda eri eddyango eriyingira munda mu ssomero. Yanyenyanyeenya oluggya ggule w'ayingire aba akyalukekiitanya. Omusirikale omukuumi w'ekiro n'ava ebbali gye yali yeewogomye n'amubuuza nti, "Oyagala ki?" Ko Ziwambaza nti, "Nina kye nkubuuza." Omukuumi kwe kuddamu nti, "Saagala bantawaanya. Njagala kwewegekekako ng'essaawa y'ababbi mwe batambulira tennatuuka." "Obuuza kiki?" Ko Ziwambaza nti, "Kikwata ku mugenzi Ngalonsa." Omukuumi kwe kuddamu nti, "Kale yingira." Yamuggulirawo oluggi. Omukuumi yali musajja mukulu nga mwogeziyogezi nnyo talina kyasirikira. Mu bulamu bwe yanyumirwanga nnyo emboozi n'okunywa omwenge era nga bw'atuulira awo nga talina gw'anyumya naye awubaala nnyo n'awulira bubi okukamala. N'olwekyo newankubadde okujja kwa Ziwambaza kwali kugenda kumufiiriza otulo twe yali ayagala okuwungulako naye era teyalumwa nnyo. Ziwambaza yayingira n'abuuza nti, "Abayizi baawummula?" Nga balinga abataliiyo. Ko omukuumi nti, "Balya kyaggulo." Ke kasiriikiriraako naye lunaakimala onoowulira akajogooli kano. Ziwambaza kwe kuddamu nti, "Bali mu kulya?" Anti mbadde neewuunya. Omukuumi yabuuza nti, "Ye kiki ky'oyagala okumanya ku Ngalonsa? Oli munnamawulire nandiki musirikale?" Ziwambaza yanyeenya omutwe n'agamba nti, "Nedda, siri munnamawulire yadde omusirikale. Wabula ndi mukwano gwa Yonamagambo eri omukozi wa Ngalonsa." Omukuumi kwe kuddamu nti, "Mpulidde oluvuubuumu nti abasirikale bamugombyemu obwala era nti kati atemeza mabega wa mitayimbwa." Ziwambaza yaddamu nti, "Nange bwe mpulidde era ndowooza byandiba ebituufu. Kyokka ndowooza musajja wattu bamusibidde bwemage. Sirowooza nga ye yatemula Ngalonsa. Gwe Ngalonsa wali omumanyi nnyo?" Omukuumi yaddamu ng'enno bw'akoleeza omunwe gwasigala nti, "Nnyonnyo. Mbadde nkola omulimu gw'obukuumi guno okuviira ddala essomero lino lwe lyatandika era naakagumalako emyaka 24 eddu. Erisa Ngalonsa yagenda okutandika okukola wano luno ejjo ly'abalamu nga nze ndi mutaka wano era ye akoleddewo emyaka 8 n'agenda ffenna gye tuligenda." Ziwambaza kwe kumubuuza nti, "Ngalonsa yali yeeyisa atya eri abayizi ne bakozi banne?" Omukuumi kwe kuddamu nti, "Ngalonsa abadde musajja wa busungu bwa ttumbiizi nga n'akantu akatono akataliimu nsa kamunyiiza n'atwatwalikana n'akamala. Era abadde yeerondalonda nnyo n'ebitaliimu okwo nga kwatadde okuggya abayizi emize. Ate nga bw'amala okufuna endowooza nti gundi oyo ali bw'ati oba mubi nga tagikyusa. Abayizi bangi abayise mu ssomero lino nga mwali bamuwanda lulusu. So ate era bangi baagobesezza mu ssomero ne batasobola kumaliriza misomo gyabwe. Bwe biti ebiseera byabwe eby'omu maaso ne bifaafaagana. Abo nabo bamwekokkola lwabwe. Leero naakubuulira kindeke ki? Oba oyagala ojja kubuuza abayizi be banaakumalirayo.
Mu ssabbiiti nga 2 ezaakulembera okufa kwe, yakubesezaamu omuyizi mu ssomero yali anatera okumaliriza emisomo gye. Okutwalira wamu, sirowooza nga n'abayizi baamusaasira bwe yafa. Ziwambaza yabuuza nti, oyo omuyizi gwe baakagoba baamugobera ki? Bagamba nti oli bw'akuvuma obuto tassaako magufa kuba ndowooza baabuwe obuto bubasuula mu ntatta. Ne bubakozesa ebyobussiru. Abayizi abasinga obungi batoloka mu bisulo ne bagenda mu biduula by'omwenge oba mu binyumu eby'engeri endala. Amadda basenserera mu bituli bye baakuba mu lukomera ne banyaamanyama ne beesogga obuliri bwabwe. Ebyembi omuyizi ono baamukwata ng'ajja asotya amatumbi budde. Banne nga beebase dda. Ngalonsa ye yali mu kisanja ky'okulabirira abayizi wiiki eyo era ye yamukwata olubona ng'ajja yeekookoota. Omuvubuka yeegayirirako amusonyiwe nga Ngalonsa ye agamba kimu nti ateekwa okuweebwa ekibonerezo ekinaakanga abayizi banne n'okubayigiriza obutageza kwetantala kukola kisobe kye yali akoze. Ensonga Ngalonsa yazitwala ew'omukulu w'essomero, omuyizi n'agobwa mu ssomero. Omuvubuka bwe yava ku ssomero engugu yagizza waabwe Bulyambwa mu ssaza ly'ewa Biswera. Bwe yategeeza bakadde be ekimutuuseeko ne bazikubamu ne zaaka. Waayitawo ennaku 2, kitaawe w'omuvubuka n'agamba nti ntudde biki? Ne yessamudde ne yogaayoga wa mukulu wa ssomero awadde kaamwegayirira alabe oba mutabani we anaamuddiramu n'amukkiriza okudda mu ssomero. Yamwekongolobojjako nti amusonyiwe. Waakiri amuwa ekibonerezo ekirala naye omukulu w'essomero ne yeerema. Ate mu bbanga lya nnaku mbale bubazi ezaakulembera okufa kwa Ngalonsa, yali yaakamala okugobesa omukozi eyakolanga nga kalaani mu kitongole ekirabirira eby'ensimbi z'essomero. Olw'okubulankanya ebintu by'essomero n'abikwasa amakubo amakyamu olw'okwefuniramu ejjamba. Tewaaliwo bujulizi oba yadde obukakafu bwonna obulaga nti ekyo kyali kituufu, naye nno munnange nga bwe bagamba nti akusinga akukubya gw'okutte. Ne kalaani oyo gwe bayita James Kamulali teyalina kyakukola wabula okuva ku mulimu. Kyokka nga bukozi banne bonna bagamba nti yalwanga bwemage. Baayagala n'okwegugunga bazire n'emirimu nga bawakanya ekikolwa eky'okugoba mukozi munnaabwe awatali nsonga ntuufu. Naye omukulu w'essomero n'abadde nfiirabulago we. Era omukono gwe ogwa ddyo Ngalonsa bwe byabagwa mu matu ne bakangisa abakozi nti bwekka bataana ne beegugunga emirimu gyabwe gijja kubafa, ebifo byabwe bijjuzibwemu abakozi abalala abawulize. Abakozi bwe baafumiitiriza okubakunkumula omukono mu kibya ne bagamba nti oba Kamulali agenze kaagende, naye baleme bonna kufiirwa mirimu gyabwe olw'omuntu omu. Olwo bonna baali bakangazza nga n'abamu beeswanta ne bakkakkana nga bwe bagamba nti wamma ddala Kabaka akusse owuwo, essanja libabula endagala. Omukozi eyagobwa ku mulimu teyalema kukiikira Ngalonsa nsingo. Buno okumukomekkereza yamukomekkereza nti ggwe nga bw'ongobesezza ku mulimu kangende mboneebone ng'osigale nga weeyagala. Omuvubuka ono Kamulali alabika nga tannafuna mulimu mulala, oluusi n'oluusi alabibwa mu ttawuni nga yeewalabula kapikipiki ke. Omukumi bw'atyo bwe yamulombojjera, era singa Ziwambaza teyamusalako na kumusiibula, ye yali akyalondobereza ebyawa n'ebyawa. Ziwambaza awo n'ajjukira nti omuvubuka eyabadde ewa Wakka bwe yagenze wayiseewo akabanga katono n'awulira akapikipiki akapalala. Yeebaza omukuumi byonna bye yali amubuulidde, n'amugamba nti kaagende ayogereko n'abayizi. Yatambula n'agenda eri abavubuka ayongere okubabuuliriza. Newankubadde yali akooye nnyo nti Omuganda agamba nti ssemutego tegulwala mugongo, nga kye baagutuma tegunnakikwasa.
Ziwambaza yasanga abayizi kye bajje bamala okulya nga bali awo mu luggya lw'ekizimbe ekirirwamu basaagasaaga. Ziwambaza bwe yatuuka awali abayizi n'abalamusa nabo ne bamuddamu bulungi. Oluvannyuma kwe kubasaasira olw'okufiirwa omusomesa waabwe Elisa Ngalonsa. Omuvubuka omu kwe kuddamu ng'abalaata nti yalwawuna nnyo, nze omu saamusaalirwa n'akamu. Ko Ziwambaza nti lwaki? Omuyizi kwe kuddamu nti yali kyokoola kya musajja. Ziwambaza kwe kubuuza nti kyokoola kitya? Omuyizi omulala kwe kuddamu nti ng'atukijjanya okukamala, okwo nga kwatadde okutubinika agabonereza aganene oli ne bwe yabanga akoze akasobyo katono katya. N'omuyizi gw'asembyeyo okugobesa nga tannatemulwa yagobwa ssabbiiti nga 2 eziyise. Ko Ziwambaza nti oyo omuyizi eyasembyeyo okugobwa baamugobera ki? Omuyizi omulala kwe kuddamu nti mbu lwakumusanga bweru ng'essaawa y'okwebaka yatuuse dda. Ekyo nakyo kisobyo kigobesa omuyizi? Ziwambaza yabuuza akabuuzo akalala nti baali bamuyitaani oyo omuyizi gwe baagoba? Ko omuyizi nti baasi bonna baana. Ziwambaza yabuuza nti bonna baana bwe yava ku ssomero yaddawa? Kyentegeeza nti asangibwawa? Omuyizi omu n'addamu nti bagamba nti yaddayo mu bakadde be Bulyambwa mu ssaza ly'e Waabiswera, ze mayiro nga 230 okuva wano. Ziwambaza n'ayongera n'abuuza nti ate ono Kaalaani Kaamulali gwe mpulira naye yagobwa ku mulimu gwe? Omu ku bayizi kwe kuddamu nti anti era Ngalonsa ye yamwesimbamu, bagamba mbu ye yamusalaaganyaako ebigambo ate ekyavaamu nga si kumugoba ku mulimu gwe. Ziwambaza kwe kuddamu nti wamma Ngalonsa yali mubi, ani akijjanya bantu banne bw'atyo? Katole Kaamulali ennaku y'ensi emuyengerawa? Omuyizi omulala kwe kwanukula nti mwali mu ttawuni muno naye ndowooza tannafuna mulimu, bagamba mbu asula mabega wa bbaala gye bayita Ssanyu esangibwa ku luguudo oluyitibwa Mpuuta, naye abamumanyi ennyo bagamba nti takwasika waka, kyokka wano atera okuggyawo oluusi okunyumyamu. Ziwambaza yeebaza abayizi olw'okumukkiriza okunyumyamu nabo. Yabasiibula n'alinnya loole ye n'ayolekera ekkubo eriraga mu ttawuni. Ttawuni Ziwambaza yali agimanyi bweso era teyazibuwalirwa n'akamu okuzuula Ssanyu bba n'emmanju waayo gye baali bamulagiridde nti Kaamulali gy'asula. Ziwambaza yali atuuka bw'ati ku mulyango gwa Ssanyu bba ne muvaamu abawala 2, bombi baali mu biteeteeyi bweru era nga bifaanagana entunga. Bwe baafuluma baayimirira awo ku lubalaza ne babanga abeegeyaamu era nga balina gwe balinda. Ziwambaza yategeera mangu nti abo baweereza ba mu bbaala eyo era ng'oboolyawo baali beeteze banywi abajja babeesooke nga balala tebannabeekwata. Ziwambaza baamusimba amaaso era singa gaali gawummula gandimuwumuddemu ebituli. Bwe yatuuka we baali n'abalamusa nti muli mutya? Nabo ne bamuddamu nga bwe beewoomereza nti bulungi ssebo, kusiibye otya ssebo? Omu ku bawala kwe kumugamba nti tukusanyukidde tuyingire ssebo. Ko Ziwambaza nti okuyingira kuliba kwa lulala naye kati njagala okundagirira ew'omuvubuka Kaamulali, bangambye nti asula mu kitundu kino. Omuwala omu kwe kubuuza nti ono akola mu koleji owa kapikipiki? Ko Ziwambaza nti yeeyo yennyini, baali tebannategeera nti yagobwa ku mulimu. Omuwala kwe kumugamba nti yita awo bw'otyo weetooloole ali awo emmanju mu muzigo ogwokusatu. Ko Ziwambaza nti weebale nnyo munnange ngeno bw'atambula. Yali atuuka bw'ati emmanju nga ne Kaamulali asibawo omuzigo gwe atalike. Akapikipiki kaali keesumaalisa awo mu luggya. Kaamulali Ziwambaza yamwekangira kumpi ne Ziwambaza teyamulinda kugwa kyekango n'amubuuza nti gwe Kaamulali? Kaamulali yaddamu nti yeeyo, ogamba ki? Ngeno bwe yeebagala akapikipiki. Ziwambaza yamuyimirira mu maaso si kulwa ng'amutolokako. Kaamulali yali muvubuka wa myaka nga 20 nga mutonotono muwanvu. Ziwambaza yeefumiitiriza gye yali amulabyeko.
Oluvannyuma n'ajjukira nti ye muvubuka eyali ewaawakka ng'obudde bwakakunira. Kaamulali yali alabika ng'atidde nnyo nga tasobola na kutunula. Ziwambaza mummunye. Ziwambaza n'amugamba nti, nina ebye njagala okukubuuza nga bikwata ku Erisa Ngalonsa. Kaamulali yeeyongera okutya era n'addamu mu ddoboozi eggegumuvu nti, oli musirikale oba wa poliisi? Ziwambaza yanyeenya omutwe n'addamu nti, nedda, siri musirikale. Kaamulali kwe kumugamba nti n'olwekyo tewali kyombuuza. Era amangu ago n'asamba akapikipiki ne kaaka. Ziwambaza yakwata amayembe ga pikipiki n'amugamba nti tosooka kugenda. Kale katwogere ku mukwano gwo wakka. Kaamulali yalabika nga yeeyongedde nnyo okutya. Akapikipiki yakanyoola ebireesi eby'okumukumu n'akasimbula ne keebonga ng'enje. Okutemya n'okuzibula ng'amyansizza. Ziwambaza yagobako naye nga malabya mu bulago. Ziwambaza yafumiitiriza mangu n'amanya nti Kaamulali ali ng'alaze waawaka okumugamba nti batuguddemu tusale amagezi ag'okwewonya. Ziwambaza kwe kuyingira loole ye n'awondera Kaamulali. Yakwata liraga waawaka. Bwe yali anaatera okutuuka ku nju ya wakka, loole n'agiwondowa omuliro. N'egenda mpola era kasirise. Waali wasigaddeyo akabanga katono, loole n'agisiba n'agivaamu n'atambuza ebigere. Ziwambaza yali ateebereza butuufu nti Kaamulali yadduka alaga waawakka kuba akapikipiki ke kaali kasimbiddwawo ku lusebenju lw'enju ya wakka. Ziwambaza yeetooloola emmanju. Oluggi lw'emmanju lwali luggule ng'awulira n'amaloboozi agavuuvuuma, naye aba agezaako bw'ati awulirize ebyo boogera. Oluggi lwa wakati ne lugguka. Wuuyo, Kaamulali yagamba munne nga bw'asonga mu Ziwambaza engalo. Ziwambaza yali takyalina kyakukola wabula okubooleka obwanga. Wakka yali alya butaala nga Kaamulali yamusumuludde dda. Kaamulali yajja bukubira n'aggunda Ziwambaza eŋŋuumi gye bayita tozannya nange mu kabutobuto. Ziwambaza yeefunya olw'obulumi bwe yawulira era n'awungamu katono. Amangu n'embiro Kaamulali ne Wakka baamuyitako kalaako ne bagenda beebagala akapikipiki ne bejjawo. Ziwambaza bwe yalaba bamulekawo n'agamba nti mulimbye nange ndaba. Obulumi yabusiba ku mpagi n'ayandayanda okutuuka we yali aleese loole ye. Teyalwa n'agikooleeza n'agoba akapikipiki. Emisinde egyaddirira gyali gyakaasa mmeeme. Kaamulali eyali aweese Wakka ku kapikipiki yali afunvubidde kuleka Ziwambaza eyali abagoberera mu loole. Kyokka Ziwambaza naye ng'agamba nti togenda nange ne ŋŋenda. Yali alumye n'ogwengulu ng'agamba nti waakiri abaabikirako, naye n'atabawa bbanga kumuddukako. Kaamulali ne munne baadiima boolekedde kibuga. Bwe baatuuka mu kibuga eky'okuvuga omulambaalo, Kaamulali n'akivaako n'aweta mu kkubo ery'ebbali. Eryo nalyo teyali bandaalako, n'aweta n'adda mu ddala. Bw'atyo n'agenda nga yeesolesa mu makubo agatali gamu, nga ky'agenderera kwe kubula ku Ziwambaza eyali abagoba. Ziwambaza naye loole yagirinnya omuliro kumpi kugumalayo, n'egenda nga ebuukamu n'ebibanda. Era Kaamulali teyasobola kumuleka bbanga ggwanvu. Be baayitangako akasiribaggo baabalekanga bakutte ku mumwa nga beewuunya kye bagoba ekibatwala akapaalo batyo. Kaamulali bwe yeebonga mu bukubo obutali bumu emirundi nga giigyo, n'alowooza nti abadde amugoba amubuzeeko, amangu ago kwe kusalawo okuvuga nga yolekedde ekibuga Kampala. Ziwambaza bwe yabalengera nga baleeze ku luguudo lw'e Kampala naye n'abasimbako anti ne battunka. Kati Ziwambaza baali bamuleebezza nnyo ng'asigadde kugoba lyanda lya ppiki erimyufu eryali lyako emabega, era singa ppikipiki teyazibikkira n'epipiramu olw'obutakyasika bulungi mafuta, teyandizeeyo kubakubako kimunye.
Emmotoka za poliisi 2 ennawunyi zaali zimaze okulaba envuga yaabwe ey'ekimama eyo yonna gye baali beetawulira mu bukubo obw'obuwunjuwunju. Olw'okwagala okumanya ekibavugisa batya ebidduka mu kibuga n'okwagala okubakangavvula, baabasimbako babakwate babavunaane. Ebitaala by'oku mmotoka za poliisi byagendanga bimyansa. Abantu be zaayitangako baasigalanga beebuuza akabi akaguddewo nga tebayinza kukategeera. Kaamulali ne mukwano gwe Wakka baali ziwambaza bamulese ebbanga ddene era nga kirabika wali wajja kubaawo akasiitaano okusobola okubakwata. Bwe kitaba kityo bamubulireko ddala. Mmotoka za poliisi zo ate zaali zigoberera bugoberezi ey'emabega nga tezinnatuuka kwagala kubayisa, zigenda zeekengera naye baba baakavugako mu mayiro nga ziizo. Mu maaso ne yeekiikayo loole ey'ekyana eyali edda ekyennyumannyuma mu luguudo olunene lwe baaliko ng'eyagala okukyuka. Yonna yali ebunye oluguudo nga tewali kidduka kirala ekiyinza kugiyisiza, ate ng'ebyembi ebbali n'ebbali w'oluguudo eriyo ebbibiro. Kaamulali yagyekangira kumpi nnyo nga takyasobola kusiba nga n'atagitomera olw'emisinde emingi gye yaliko. Kyeyava agula akapikipiki awagiikirize ebbali w'oluguudo. Eyo gye yadda yagwa mu lusalosalo, akapikipiki ne kaba kasuka ku bbibiro ne kazikira. Akapikipiki kaabamegguza nnyo Wakka n'anuuka okugulu nga talina nagava mu kifo. Kaamulali oyo naye yagenda okugamba nti asituka adduke, yaddukako wano nawali n'abutama wansi. Era awo ziwambazza we yamusanga n'amuvumbagira. Baali bakyanyoolagana n'emmotoka za poliisi ezaali zibagoba ne zituuka. Okusiba bwe ziti ng'abaserikale baazibuuseemu dda, bagaludde ebitolima by'ebiggo byabwe nga n'omugemerawala gubasonzeemu nga bwe bakanga nti muveewo temulwana. Tebaakuba muntu yenna wabula baabataawulula butaawuluzi ne bababuuza ogubadde. Tugenda ku muko ogusembayo ogw'e14 okugamba nti amazima tegeekweka. Omusirikale yakabatema nti mwensatule muli bakwate. Kaamulali ne ziwambazza baatunuuliganako ng'eno bwe baswakira ng'omusota ogwagala okubojja. Bombi buli omu yali akwatiddwa omusirikale ku mukono. Wakka naye yali ku bbali we yali abutamye. Omusirikale yali amuyimiriddeko ng'amusikaasikanya ayimirire. Abasirikale baabawalaawala ne babatuusa ku mmotoka za poliisi. Kaamulali ne ziwambazza baabatuuza mu mmotoka emu eya poliisi. Emabega ne bakulembya yogayoga ku kitebe kya poliisi. Wakka oyo ye yatuuzibwa mu mmotoka ya poliisi ey'okubiri naye ne bamugobereza banne gye baabatutte. Abasirikale abalala 2 ne basitula akapikipiki ne bakateeka ku loole eyaziwambazza, omu n'agivuga n'agitwala ku kitebe kya poliisi. Abakwate bwe baatuusibwa ku kitebe kya poliisi baatwalibwa mu maaso g'omusigire w'omukulu wa poliisi n'awandiika amannya gaabwe n'endagiriro zaabwe gye babeera. Bwe yamala n'ababuuza ekibadde kibavugiza ebidduka ng'abalalu. Wakka ne Kaamulali tebaamunyega ne bakona ng'abataliiwo. Ye ziwambaza yalowooza mangu ekyokuddamu n'agamba nti lwa nsonga ya kutemulwa kwerisanga lonsa. Omusirikale nti bwe kiri mubadde mu ndiima bwe mutyo mu kibuga lwakubanga lonsa yatemulwa. Ziwambaza yagezaako okumunnyonnyola naye ng'omusigire w'omukulu wa poliisi bye bamunnyonnyola bimuyita ku nviiri. Oluvannyuma kwe kugamba nti bwe kiba bwe kityo ebyo ojja kubinnyonnyola Saagenti Mbogo. Yakola ku musango ogwo.
naye kati annyuse ajja kulabika nkya. Kansuubire nti tobalaata bubalaasi kuba Saajenti Mbogo talina budde bwa kwonoona. Bw'anaakizuula nti by'oyogera bya bulimba mujja kuba bubi naye. Waka kwe kwogera ne kaaze nga bw'asonga Muziwambaza engalo nti oyo ndowooza agudde kazoole. Omusirikale nti kale oba mulalu ebyo n'obinnyonnyola Saajenti Mbogo enkya. Omusirikale yabatwala bonsatule Waka, Kamulali ne Ziwambaza buli omu n'amusibira mu kaduukulu akawuufu okutuusa enkeera. Ebiku, enkukunyi n'ensekere byali biteebuunya buteebuunya mu buduukulu mwe baabasibira era byasula bibalumika. Tebaakumba na ku mpeke ya tulo. Basula balowooza ebintu nkumu naddala Waka ne Kamulali nga tebamanyi gye binakkira. Enkeera ziba ziwera ssaawa 2:30 Saajenti Mbogo n'atuuka mu woofiisi. Waayitawo akabanga katono ne Kopolo Majanja n'atuuka. Omusigire w'omukulu wa poliisi yategeeza Saajenti Mbogo ng'eggulo limu poliisi e Nawunyi bwe yakutteyo abasajja 3 abayinza okuyamba mu kunoonyereza kw'omutemu eyatemulanga Lonsa. Saajenti Mbogo yamwenya, emmeme n'emukuba ejjeme n'agamba nti oluyiira terubanga lunnondedde embazzi. Yali yakasirise ebyo bw'ati ne Kopolo Majanja n'agoba. Amawulire yagamufuuwa mangu naye n'amegerera. Kati poliisi yalina abasibe 4 ku musango gwa Ngalonsa. Saajenti Mbogo ne Kopolo Majanja bwe baamala okutereera obulungi ne basalawo okubuuza abasibe kinnoomu nga batandika ne Yona Magambo. Yona Magambo engeri gye yali asuze amaliba bwe bwakeerera ng'oluyala lumusakata bulala. Okwo bwe yagattako omulo gw'okusula ng'atunula mu kaduukulu akaali kandaddemu amazzi n'alaba nti bw'ateddeko n'agonda. Abasirikale balabika baali tebajja kumukwasa kisa n'akatono okutuusa lw'ababuulira amazima. Kyava yeekuba mu kifuba neeyama mu mutima gwe okwogera amazima ng'ebintu bwe yali abimanyi. Olwamutuusa mu maaso ga Saajenti Mbogo n'amukaayukira nti jjo twakukwasizza ekisa naawe nnyini n'olaga amawaggali naye kati buddamu okuwaganyala ng'otuzannyisa obuzannyisa ojja kutulaba akatufaamu. Twagala oyogera amazima gokka awatali kutukisa kintu kyonna naffe lwe tunaakukwatirwa ekisa naye bw'onooyongera okwewagala n'okutuzannyisa ojja kwejjusa oluvannyuma. Magambo mu kuddamu yasooka kwetonda olw'okusooka okubakaluubiriza naye ne yeeyama nga bw'agenda okubabuulira buli kintu nga ye bw'akimanyi. Awo nno n'abalombojjera byonna okuviira ddala bwe yatandika okukola ewa Ngalonsa. Entegeeragana gye baatuukako nga balagaana eby'okukola omulimu obutategeeragana wakati we ne mukama we obwagenda bujjawo nga bwe baasoowagana n'ensonga ey'abayombyaganya n'ebyaddirira amaladduke. Nga Ziwambaza bwe yamusanga mu kkubo n'amuyamba wuyo bagenze Kabaale n'amadda okutuusiza ddala lwe yakwatibwa n'aggalirwa. Kyokka nga kye yasinga okussaako essira kwe kugaanira ddala amatu g'embuzi ge baali bamusibako nti ye yatta Ngalonsa. Bwe yamala okwetyetyegula Saajenti Mbogo kwe kumubuuza nti otusuubira okukkiriza by'otubuulidde? Ko Magambo nti ye mukama wange kuba bye mbabuulidde ge mazima gennyini era sina kyendeseeyo. Saajenti Mbogo kwe kugamba Kopolo nti ogira omuzzaayo mu kaduukulu naye n'akola nga bw'alagiddwa. Eyaddako okubuuzibwa yali Ziwambaza. Saajenti Mbogo yamusimba amaaso agatalina kisa n'akatono n'amugamba nti twagala mazima gokka. Bw'oba otulimba ne tumala tukiggukamu nti otulimba kajja kukujjuutuka. Ziwambaza yali yenna yeepimye nga tasalikako musale. Yasalawo mu mutima gwe nti ekiyinza okumuwanya emitawaana egyali gimwolekedde kwe kwogera amazima. Yali ateekwa okwogera byonna bye yali amanyi awatali kukisa kintu kyonna, anti era ng'okuva olubereberye kye kimulabuufanya
kye kimulafuubanya era ng'ekyo kyokka kye kiyinza okubatema mu nvuba. Ye ne mukwano gwe Magambo byonna yabikwasa Mukama aweewula ebizito era n'afuula ebitasoboka ebisoboka, era n'asaba mu mutima gwe abaserikale bawulirize era balabe amazima ge yali agenda okubabuulira, kuba yali akimanyi bulungi nti singa abaserikale banaabuusabuusa by'agenda okubabuulira, olwo anaaba atuuse okuvunaanibwa omusango gw'okuyambayo na Magambo era anoonyezebwa poliisi n'okuvuga loole n'ekimama mu kibuga, era ng'ebyo biyinza n'okumutwaza mu kabulamuliro okumala ekiseera ekiwanvu. Saajenti Mbogo yamugamba nti tukitegeddeko nti ekiro kya jjo obadde ovuga loole mu kibuga mu ngeri emenya amateeka era mbu ekyo kiro kikola lwa nsonga eyeekusa kutemulwa kwa Ngalonsa. Tubuulire byonna by'omanyi ku kuttibwa kw'Elisa Ngalonsa. Ziwambaza yalubaviira ku ntono n'abalombojera byonna okuviira ddala lwe yasisinkanayo na Magambo n'amuyamba okumutwalako. Byonna Magambo bye yamunyumiza olugendo lwabwe olwabatuusa e Kabaale n'amadda, era yabategeeza nga bwe baasisinkana wakka emirundi gyombi ne bye baayogera. Okukwatibwa kwa Magambo n'ebyaddirira byonna okutuusa abaserikale lwe baamukwata wamu ne Wakka ne Kamulali bamale babasibe. Saajenti Mbogo ne Kopolo Majanja baakizuula mangu nti ebigambo bya Ziwambaza ne Magambo engeri gye bifaananyeemu byandiba eby'amazima. Magambo nate baamukomyawo awo ne bongera okumubuuzayo obubuuzi era bonna n'abutta bulungi. Kopolo Majanja yaleeta Wakka ne Kamulali n'abatuuza wansi mu woofiisi ne batandika okubookya ebibuuzo nga batandikira ku Wakka. Saajenti Mbogo yakyukira Wakka yali yenna alabika ng'atidde nnyo, n'amukanulira amaaso n'amugamba nti oli muzzi wa misango wa Lulango, naye guno gw'ozzizza ku luno gwe naggomola, era bw'ogezaako okutulimba n'okutubuzaabuza okikola okimanyi nti obulamu bwo bwonna obusigaddeyo oli wakumala mu kolokooni ng'otuntuzibwa n'amaanyi, era nkulabula nti wenjogerera nga tumanyi bingi nnyo ku ngeri gy'obadde odibagamu obujulizi obukwata ku kutemulwa kwa Ngalonsa n'engeri gy'obadde olya mu lulimi ne mu luzise. N'olwekyo obutalandagga nnyo, amagezi g'enkuwa gwa kwogera mazima, lw'onowona ekibambulirwa kya mbuzi ekogga. Wakka yaddamu nti mbuzi ekogga? Mukama wange sirina musango gwonna gwe nzizizza, ndowooza. Eddoboozi lye lyali lijugumira nga yenna atidde. Nali ndi ku makubo gange nga ndi mu luguudo awo nga mu maaso g'enju y'omugenzi Elisa Ngalonsa ne mpulira Kamulali kwe kumusala ekirimi nti abalimba, nga bw'amukanulidde amaaso agamutiisatiisa. Saajenti Mbogo kwe kumukaayuukira n'amuboggolera nti sirika mangu, nnyinza okukuvunaana omusango ogw'okwefuula enkonge mu mulimu gw'okubuliriza kwaffe. Kamulali yabunira. Saajenti Mbogo n'abuuza Wakka nti wawulira ki? Ko Wakka nti nawulira amaloboozi amasongovu ng'abantu abayomba ewa Ngalonsa. Wayitawo akaseera katono ne gasirika, mba naatera okusimbula ebigere bwe nti neeyongereyo ku makubo gange. Nagenda okulira nga mpulira omuntu ajja adduka ng'ava ewa Ngalonsa. Nali ngenda okwewogoma bwe nti ku bbali aleme kundaba. Nagguka. Yanneekanga bwekanzi. Yali mulenzi muvubuka, bwe yandaba n'aduma, naye bwe baalugera nti omumanyi takootakoota, nze nali mwetegerezza newankubadde obudde bwali bwa kiro. Waayitawo akaseera katono ne mpulira akapikipiki nga kapalaala erudda eyo omuvubuka gye yali addukidde. Saajenti Mbogo kwe kumubuuza nti ogambye nti omuvubuka wamwetegereza, kati bw'omulaba oyinza okumumanya? Ko Wakka nti ye, anti y'oyo, nga bw'asonga mu Kamulali. Kamulali kwe kubwatuka ngaladdu nti abalimba, byayogera byonna bya bulimba bwereere. Saajenti Mbogo kwe kumuboggolera nti sirika mangu, ani akukkiriza okwogera? Ate kwe kukyukira Wakka n'amugamba nti
aha kiki ekyaddirira ko wakka nti nakyama ewange Alonsa mubuuza ekibadde kibaleekaanya kityo. Nakoma mu mulyango nagenda okukuba amaaso mu nju nga Alonsa agudde mu ddiiro agaŋŋalamye mu kitaba ky'omusaayi. Yali takyalimu na kanyeenya nga n'amaaso ebyeru bye biri kungulu ne mmanya nti afudde. Nayita nga tewali ampuuna ekyavaamu ne nzira eka wange naye nga ntidde nnyo. Mu kiseera ekyo nga n'amagezi ganneesibye era kye nava sitegeeza na poliisi. Kamulali yaddamu nti abalimba. Wakka byababuulidde bya bulimba bwereere. Wakka yajja nnondoola n'ansaba siringi 5 nga baŋŋamba nti bwe siizimuwe ajja kundoopa ku poliisi nti yali andabyeko ewange Alonsa. Saagenti Mbogo kwe kumwanguyira n'amubuuza nti n'olwekyo kituufu waliko ewange Alonsa? Kamulali yatunula wansi ng'alinga asonyiwadde n'addamu nti naliyokko era nali ngenze kumwebuuzaako magezi era okuvaayo namuleka mulamu tteke. Ko Saagenti Mbogo nti teyali erisanga Alonsa eyavaako ensonga ez'okugoba ku mulimu. Ate olwo wali omwebuuzaako magezi ki? Kamulali yenna eyali yeekabye mu maaso yaddamu nti nze mmanyi era ekyo kyama kyange. Saagenti Mbogo kwe kubuuza nti wakka bwe yakusaba ensimbi wakola ki? Kamulali yannyonnyola nti yanneesibako n'ampeekereza nnyo siringi 5 nali siziweza ne muwa ze nalinawo naye nasiwa nsaano ku mazzi kuba yayongera okunneesibako n'okumbeeba mwongera ensimbi. Bwe nafunayo ensimbi endala ne mwongera naye namuleeta buleesi neesibirako ddala. Saagenti Mbogo kwe kubuuza nti oba wali omanyi nga toyina musango ezo ensimbi wakka wamupokeranga zaaki? Ko Kamulali nti naye njagala kumweggyako. Saagenti Mbogo ate kwe kunaawuuka n'ava ku kye yali abubuuzizza n'adda ku by'embale ezaali ku mutwe gwa Kamulali n'amubuuza nti ebyo ebiwundu ebikuli ku mutwe wabiggya wa? Kamulali yeekanga nnyo. Mu kubulwa eky'okuddamu amangu ekituufu kye yava yeekoloza n'akwata ku biwundu bye n'agamba nti binuubule nagwa ku pikipiki. Ko Saagenti Mbogo nti olimba? Leka kutulimba, ebyo si binuubule. Nze mu kulaba okwange ezo ziringa embale ezaakuleetebwako ekintu ekyakusala. Kabe kasinge nga ccupa oba giraasi ye yakusala. Kiki ekyakusala? Kamulali n'addamu nti tewali kyansala wabula nagwa bugwi. Saagenti Mbogo n'amugamba nti gw'otuzannyisa buzannyisa yamuviira mu luyi? N'alumupakya mu mba n'amwongera n'olulala n'azunga n'agwa eri. Era eriiso lya Saagenti Mbogo ejjogi bwe lyalabira amabala ku jaketi ya Kamulali agaalinga ag'omusaayi. Gaali amabala nga 4 mu jaketi eya langi eya bbulu omukwafu. Era ng'oli bw'ataba mutendeke mu kuzuula bintu mangu tagalaba. Yamulagira jaketi agiggyemu bagyekebejje naye n'akola nga bwe bamulagidde. Saagenti Mbogo yanyiga mangu akadde omukozi w'ekitongole kya poliisi ekyekebejja ebizibiti n'ajja. Saagenti Mbogo n'amuwa jaketi agende agyekebejje naddala amabala agaagiriko n'oluvannyuma abaddiza amawulire n'omutume bwe yakola. Oyo olwabakuba enkoona Kopolo Majanja n'ajjukira ebisinziro by'engatto ebyasangibwa mu ddiiro lya Alonsa n'ebweru mu Kisasi. Yatunuulira engatto Kamulali ze yali ayambadde ate n'atunuulira ez'amagambo n'ezaaziwambazza. Wakka ye yali mu bigere byereere. Ziwambaza yalina ebigere binene era nga n'engatto ze za ddiba era nga nnene. Ye Magambo ne Kamulali baali mu ngatto za lusejjera. Magambo ne Kamulali baalagirwa baggyemu engatto zaabwe nabo ne bazinaanuula. Zaagenda okwetegerezebwa nga zenkanira ddala obunene era nga n'ekisinga obukulu ebisinziro bye zikola ku ttaka bifaananira ddala n'ebyo ebyasangibwa ewange Alonsa. Saagenti Mbogo ne Kopolo Majanja baba bakyewuunaganya ku ngatto eyatwala jaketi ya Kamulali okugyekebejja n'agikomyawo awamu ne lipoota egikwatako. Lipoota yali bw'eti:
Okunoonyereza ku butemu bw'erisangalonsa omusango nnamba 78 7 kizibiti nnamba 3 ebizibiti 3 okusookera ddala jaketi tugikunkumudde yonna n'evaamu obuwuziwuzi, obutakataka, enfuufu n'obubajjobajjo obusirikitwa ennyo obw'eccupa. Bwe twekenneenyeza obuwuziwuzi tukizudde nti bwebwo bwennyini obwewuzi ezaakolebwamu jaketi era nga buvudde ku jaketi gye tubadde twekebejja. Ate obutakataka n'enfuufu era obuvudde mu jaketi bwo bwa ttaka lya mu kitundu kino eky'ekyondo n'entebe okutwalira awamu. Ate bwe twekenneenyeza mu gaalubindi ezimbulukusa obubajjo bw'eccupa obukunkumuse mu jaketi tukizudde nti bufaananira ddala ng'obw'eccupa eyasiŋŋaanibwa eyatise mu nsonda y'eddiro lya Ngalonsa era ffe tulowooza nti eccupa y'emu eyo eyayatikira ku jaketi oba ku muntu eyali ayambadde jaketi. Ku mabala agali mu jaketi tukizudde nti ga mirundi ebiri era nga ga musaayi gw'abantu. Ku mabala 3 ga musaayi ogufaananira ddala n'ogwo ogwali mu nsonda y'eddiro lya Ngalonsa. Ebbala eryokuna lyo lya musaayi ogufaananira ddala n'ogwa Ngalonsa. Kirabika nga Ngalonsa yafumbiikiriza nnyini jaketi mu nsonda y'eddiiro oba oliawo mu kwetaasa oba olw'ensonga endala n'amukanyugira eccupa eyamwatikirako n'emusala. Omusaayi ne gutonnya wansi ne ku jaketi. Osanga mu kwesasuza eyali ayambadde jaketi yalumbagana Ngalonsa n'amukompola ekigwo ku mutwe ne gwatika era ng'omwo mwe mwava ettondo ly'omusaayi eryokuna eryagwa mu jaketi. Saagenti Mbogo bwe yamala okusoma lipoota n'anyeenya omutwe nga yenna amegeredde. Lipoota yagiwa munne Kopolo Majanja naye ayiseemu amaaso. Kopolo Majanja bwe yamala okusoma lipoota n'atunuulira Saagenti Mbogo ne bamwenya. Bombi baali balowooza kimu nti omutemu tumufumbiikiriza. Olw'okwagala okutengula Kamulali omutima n'okumuggyamu obujulizi obulala nga temamukase, Saagenti Mbogo yamukyukira n'amugamba nti tumaze okufuna obujulizi obulaga nti ggwe watemula Ngalonsa. Kamulali yalambulula emimwa ng'ayagala okwogera n'abanga eyeegoga ebigambo ne bigaana okufuluma ng'eno bw'attulukuka entuuyo nga kwatadde n'okukankana. Saagenti Mbogo yayogera nti mwayombagana n'Engalonsa ekyabaviiramu okulwanagana ebyo biwundu by'olina ku kyenyine ku mutwe bya ccupa Ngalonsa gye yakukuba n'ekwatikirako era n'ekusala. Mu kwesasuza wakuba Ngalonsa n'okugulu kw'emmeeza ku mutwe n'omwasa omutwe era ng'ekyo kye kyamuviirako okufa. Weegaana. Mu kiseera kino Kamulali yali atidde nnyo era nga yenna ajugumira. Yaddamu ng'akotesa omutwe tinedda naye saagenderera bwali butamanya nga bwananaagira ko Saagenti nti tubuulire byajja bitya. Kamulali yatunuulira abaali awo nga bwe yeebombabomba n'agamba nti Ngalonsa yangobya ku mulimu gwange mwe nali nzija kyendya awatali kisobyo kyonna kye nali nkoze wabula okunkonjera obukonjezi. Ngalonsa saamusonyiwa n'akatono olw'ekikolwa ekyo. Ensi buli bwe yankaluubiriranga ennyo n'enzijukira omulimu gwange Ngalonsa gwe yandesa. Ne ku lunaku luno kazaalabulwa ensi yannyiga nnyo kyenava ngenda ewa Ngalonsa tubulonde nzigwe essungu. Bwe natuuka ewa Ngalonsa namusangayo kyokka nga musunguwavu nnyo saamanya kyali kimusunguwazizza. Bwe namubuuza kiki ekyamunnimisa empindi ku mabega n'okunsalaganyako ebigambo omukulu w'essomero amalangobe ku mulimu yanziramu ng'akinagguka nti kanzigwe akajanja ako. Ekyo kyanyiiza nnyo ne mufuntula agakonde nga gaago naye yankuba ne muwa olusambagere n'agwa eri wansi.
Bwe yava wansi yakwata eccupa n'aginkasukira n'enjatikirako era n'ensala embale zino ze mulaba. Kamulali yalekeraawo okwogera n'atunuulira Saajenti Mbogo. Saajenti Mbogo yamubuuza nti kiki ekyaddirira? Kamulali kwe kuddamu nti Ngalonsa yakwata akameeza n'akankasukira ne kankuba. Bwe kaagwa wansi ne kawogoka okugulu. Bwe nalaba okugulu okugudde wansi ne nkukwata ne nkukompola Ngalonsa ku mutwe. Ndowooza namukuba nnyo naye saagenderera. Kuba bwe yagwa wansi amagulu ne gasambanga n'okubologa kw'atadde. Waayita akaseera katono nga takyenyenya yadde okussa ne ntya nnyo era ne nziruka naye saagenderera. Kwogera ebyo ngena amaziga gawandagala. Saajenti Mbogo olwamala okuwuliriza ebyo n'ayimbula Ziwambaza ne Magambo nga babagamba nti mweddireyo ewammwe temulina musango. Omusango guli ku Kamulali eyatemula Ngalonsa mpozi ne wakka. Yalina omusango gw'okugezaako okuzibira omutemu n'okuwa poliisi amawulire ag'obulimba ng'agenderera okuwugula poliisi n'okugibuzaabuza. Mu kunoonyereza kwayo kati mmwe Magambo ne Ziwambaza mulya butaala. Bwe tuliba tubeetaaga tulibayita ne mujja muwa obujulizi ku misango gye tugenda okuvunaana Kamulali ne munywanyi we Wakka. Ate n'akyukira Wakka ne Kamulali n'abagamba nti engeri ey'okubalumya yabakyukira n'abagamba mu ngeri y'okubalumya nti mwe tujja kugira nga tubakuumira mu mbuzi ekoggo okutuusa lwe tunaabagulako emisango. N'omulamuzi n'asalawo ekisaanidde okubakolebwa. Ziwambaza ne Magambo beeyala wansi ne beeyanza era olwamala ne bafuluma ne balinnya loole yaabwe ne bejjawo. Loole bwe yasimbula nga n'ekitebe kya poliisi bakikubye enkoona, Magambo mu ssanyu eritagambika neebaza Ziwambaza nti kasooka baalugera nti omusajja gy'agenda gy'asanga munne, n'olulala nti omusajja ssubi lisiba linnaalyo leero zituukiridde kuba munnange ontemye mu nvuba. Ani abadde amanyi nti luno ndusimattuka? Onzigye mu mannyo ga mpisi, wamma eteefa etuusa mugenyi, omuntu gwe nali simanyiiko, kyokka Mukama n'akunkwasa ate naye mu mutima ogw'ekisa era ogulumirirwa banno n'okkiriza okunnyamba bw'oti. Mukama akwongera emikisa, kyokka ate naawe luboneko kuba wasiba omwoyo ensonga zino tezibadde ntene ye baakuggyewo okukuleeta naawe. Ziwambaza nti lindako nnaakunyumiza nga tutudde wamu naye mpozi mu bimpimpi poliisi ennawunye yatuyodde nze Kamulali ne Wakka lwa kuvuga bidduka ndiima na Kimama mu kibuga ne batutwala ku poliisi naye munnange okugenda okwejjuukiriza ng'oluyiira tululondedde embazzi naye nga naawe bw'ogambye nange mpise ku luti kuba mbadde nnyinza okuvunaanibwa emisango egiwerera ddala nga bwe ginzika mu vvi nnyinza n'okuligibwa mu kabulamuliro okumala emyaka nga giigyo naye okulaba nga kati ndya butaala kyewuunyisa. Magambo kwe kuddamu nti Mukama wa buyinza mbadde simanyi nga batuta. Ziwambaza nti babadde balina okutuyimbula okuva Kamulali lwe baamwogezezza be yali asirikidde anti n'olugero lw'Ekiganda lugamba nti Guluma Yaguzza. Omukwano gw'Amagambo ne Ziwambaza tegwajja okwo ne gusimba amakanda era ne gutinta. Ziwambaza yafunira Magambo omulimu gw'obw'emmotoka ewa mukama we era n'amuzuulira n'akazigo kawempe gye baavanga bombi buli lunaku okugenda okukola. Olugero lwa Guluma Yaguzza olwawandiikibwa Joseph Ndawula bwe lutyo bwe lugenze. Bannaaye mwebale kuwuliriza, mwebale kwagala lulimi Luganda, gyebbi nkutumiddeko, webale kukubiriza musomi. Tusisinkane mu lugero olusonge oluddako nga tetunazzaako katabo ke tugenda kuddako okusoma.
Mukama